katambi kano olina option ebatu 10 nkusaba ontambuliza katambi kano na option ebatu 10 sharing la komo endaka makasigadde okate ku account yo page yo ataina access gwe mukukiryo ku page yange najja kulabira ku account yo page yo bote betamuza information to swala kwa Facebook si ya jajja si ya kitao si ya mujja si ya musanjuwo si ya neighbor muganda wakojja wagundi Facebook yo account yo page yo share weri gishali gagwosirike okosa message bokosa WhatsApp boku yo muntu simu muganda mukuru wazze tubeke ensonga ze tuogera bwe malo kusaba kusharinga katambi kano njagala mpita abantu bano wamanga njalo mpita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abere katambi kano njalo mpita timu ya mamuli ya president nsaba mpita security team ya president ebere ku video nsaba mpita Nyando Yosoferi abasajja ba NRM bonna abere ku video kano kajja basangayo nsaba mpitire abasajja batudde Mmengo abakulembera Salongo Gamulenge gye wasanya ka Charles Peter Mayiga babere katambi kano nsaba mpita na musajja gwe bayita Muzeyi Magala Muzeyi Magalo yabere ku social media okwo ngamukola ko interview nsaba babere katambi kano mujja kamuwereza wenido mwagalira bwe mmalo kubagamba okumpita abantu abo basigale bajja tusanga bulungi nnyo nga tolekedde lwangira kuyisa akalango kamu mmalo kuyisa akalango kamu nziremu nkole security alert gye nkozeko emisana then tute video nga bweri mu bulambalamba bwayo ntumidde nnyo ku mikwano gyange mwena bwe tukola emirimu gyegyo mu social media platforms zonna abera ku bwenyi bw'ekitabo abera ku TikTok abera mu WhatsApp groups abera ku Twitter abera ku Zoom saako nammwe abali mu WhatsApp group abakola morning shift midday shift evening night shift abapo commenting abashenga bakola buli kimu mu bali ddala temujjango bwe mmalo babuzaako olwo tumidde ku mikwano gyange gyonna mu nsi yonna mbagala nnyo bwomanyi buli mukwano gwalumbiye nkwagala nnyo katuvudde mu struggle n'emikwano kati mwenna ngo bwetuli mukwano gwalumbuye nkulamusiza nnyo webale gyokola nkwagala webale kunjagala nange nkwagala nnyo era onja kuterawo salute wonna ngo omayisigena ku mentioning amanya mbagala nnyo bali kubeerawo bali kumbeererawo na buli kimu kyonna ekisaana okukola mwebale nnyo balire ddala sijja kumenya manya kuba muli bangi ate Katonda yamanyi yali bakyasinga obbawa katika tugende kalango ka leero then tuba kalango ka leero tugende ku security alert tuba ku security alert mbasimbu information mugenda kutya wabula nga ntandika video ya leero bobo manyinga tewesiga mutwego video giveeko boba tewesiga mutwego video gireke onogisanga ku YouTube oba ku TikTok gye maba gisalidde video setaaga wa muto munafu kubegenda kubeeramu ebintu bingi nnyo kale kansoke mbayisizeewo akalango alright akalango ka leero kabadde Uganda bonna abawangale mu ggwanga lya America naddala mu kibuga Los Angeles, California mbalamusiza ku banyabali basibo kanspenti muli bulungi nina omukisa okubanjulira bonna Uganda munnammwe era musiga nsimbi awulidde emiranga gyammwe mingi nnyo ebiseera ebisinga naddala banna Uganda bawangalira Los Angeles nga munoonya wa ewokusalira enviiri newokukolera enviiri n'ebiddako nga temulinawo bulungi nnyo kale nina essanyu bategeeza nti African Star Mariam N yabaguliddewo saaluuni eri ku mutendera gw'ensi yonna gwe munnauganda yenna gy'owangalira mu ggwanga lya America naddala abali mu Los Angeles n'abategeeza nti mujje abakoleko abakyala n'abaami musobole okuba nga munyuma saaluuni eno bagiyita African Star Saloon Bride and Ladies, Men and Kids. Bobanga yagala ogenda ku mutimbagano gwayo gusoma africanstar.grossgenus.com yeno wano bweti njala jikulaga bulungi nnyo otegeere wawo ogenda okukolera enviiri ng'obudde bukyali ng'oli mu Los Angeles, California ojja kubanga oba contactinga ku ssimu zengenda okuwa bakutegeeza nti saluuni eguddwawo ku lw'Abannayuganda bonna abadde baddayagayagga okubasiba enviiri saako n'okubasala enviiri mu basajja ne bakutegeeza nti saluuni eno esangibwa ku ndagiriro eno esangibwa ku 573 Wilshire Boulevard Suite M 105 Ash 13 Los Angeles CA 90036 for more information about this new project, the salon which was opened by our fellow Ugandans, you can contact them on their personal telephone numbers. Nchosobola batuka ku simu zaabwe ez'omungalo
ne banga basobola okubanga bakolako bulungi nnyo. Essimu esooka erika Salaba mu 8 7 200 947 yessimu esooka kanjiddemu okubuukinga oba okuwendagiryo Sawulina Loweri erika Salaba 8 7 200 947 essimu ey'okubiri erika Salaba 8 8 6 00 83 3 ojja kuba ofuna bulungi basobola okupepeta akaviri k'ekikyala n'akaviri k'ekyami osobola okubanga ogenda okunyuma kale bakutegeezezza nti bakuguliddewo saaluuni mwogenda okubanga weeyagalira bulungi nnyo ate nga bakozeeko mu ngeri etasangika akasaluuni yeeyaawo bulungi nnyo. Alright. Yeyo saluni chenjagado bategeeza era akalango kawedde katika tugende buterevu ku security alert njidde mbuzi tuleka tusimbule video. Mbalamusiza ko bana Uganda mulindo gw'okubiri nakoze mwezi 5 mwezi ogwa 10 mwaka 2025 saa motaginge president wano awulize ka video kano saa kone security team ye ne media team ye. Alright. Emisana sawa zibaddenga 10 ne ndicordinze video badela chikasa 3 nenjiteko mitimbagano jange jonna okuli okwa YouTube ne Facebook jonna ne ku TikTok jeri njikoze nganjagadde okuwa preamble biki ebiruwo ne bigenda okubeerawo njitaddeyo security alert ne katika nzire mu katono nnyo nsoko bategeza mwenna abatabaddeeko abatasobodde gira banagira muna kuberi mu information nyingi mujagira mugirabe. 1 Mr. President wonna woli nkusaba ulizo bakabwange buno era okutuukako bulungi nnyo security team ya president saako na mawulire mulize bulungi nnyo video yale ndaka kano ka security alert details ya security alert eno video jeri ku YouTube jeri ku Facebook jeri ku TikTok jinda kitaddeyo dda ne kati mu mpuliriza mwenna ngomanye nti yogera ne president oba president kwali kuno mwenna bamuliranye mujjaji musindikira ajule bulungi ngikisokera dda waliwo olukwe lw'okutemula president naye nga bayita mu kutega kabenje akabenje kano nga bagala kakola nga bamusindikiriza munda nga mwakirabye bwe kyabadde ku weekend oba kunga afutuma tufundikira weekend nga polisi yennyini ekirimu n'abasajja ba state nga bagala kikola nti yafunya akabenje bo bakimalira awo kyovula nti omukulu Nyombi Thembo yagambye tebagala live stream mu Uganda okujjako ng'olina license naye mbagambyeko mu video eri yembakoliko ne bagamba nti Nyombi Thembo talina tteeka mu Uganda liwandiike mu constitution limugana muntu kozesa simu ye y'abuntu nga app ye ne data we talina lukusa talina wadde mu constitution waliteeka ligana muntu kozesa simu ye teririyo okujja ngo bagenda diwandika buwandiisi ate balitwale mu parliament eri kubaganyeko ebirozo baliko bali signing erifuuka etteeka naye kati yenga ibwaga nti bagenda ku drafting ekiwandiiko ekyo bakiyita kiro kitwala omunaku mu mateeka ga Uganda tekiriyo bakiyita kiro kitwala omunaku so tababatiisa olw'ensonga babadde balina kye bapulaninga okukola baagala mugyewo kamera kati mumpulirize bulungi nnyo mu system gye baagala okuttiramu president oba okuyimiriza campaign trail ya president baagala causing accident era nga poliisi seemu ayina iso baagala kubeera involved naye oli ajja kubuuza yes owadde security alert baagala mutta solution ki gy'olina eyinza okugyawo ekintu kino kati njala kubuulira ati nze nkuwa security alert nenkuulako ne solution kati mpuliriza bulungi nnyo amateeka gali nti president ava emakaage oba waba asuze n'emmotoka z'abakomredi bonna ezigenda otambula era zonna emmotoka nga zimanyiddwa opulya bulungi nnyo so njala to making sure nti to making sure nti convoy ya president okuva weesimbudde mpaka gyeraga mu convoy yo timuyingira mu mmotoka ndala yonna etamanyikiddwa kyekisooka mu convoy yo timuyingira mu mmotoka yonna etamanyikiddwa kebere mmotoka polisi neyingira mu convoy yaffe kimenya mateeka kubanga tebali part of that convoy
security team gye baatwa electoral commission etumala. So njagala tubeere so strict nti Mr. President bw'oba mutegedde nti wali mmotoka eyingidde mu convoy yaffe muyimirire bulungi nnyo nga mwakoze kuwa poliisi oli eyakyama omwa ne mubuuza lwaki ayagala batomera oyo ave mu layini. Emmotoka zonna ezirina okubeerako mu layini zirina kubeera za national platform nga temuli mmotoka etali yaffe gye tutamanyi. Kati tugenda kiziba tutya? Tugenda kiziba bwe tuti okumala basajja bana akajanja security convoy ya president ebanga esimbula tulina okubeerako n'emmotoka gye bayita fungua barabara. Emmotoka eyo ng'eriko kamera ez'abannamawulire ng'erikodinga ebiri mu maaso. In fact kyekibanga ekisenge ekisookera ddala ku ttiimu ya president nti convoy begenda mu maaso waliwo emmotoka ekolanga ekisenge obutakkiriza mmotoka zonna kujja kwekika mu convoy yaffe maaso. Kati emmotoka efungua barabara erina okuba ng'eriko bannamawulire balina kamera nga bakwata buli ekigenda mu maaso mu maaso okuziyiza omuntu yenna yandibadde atwekiika mu maaso ku mmotoka mu convoy ya president eyo ekyo mu maaso awo ne muzibawo nenga emmotoka ziba zitambula nenga bamakinga sure wali mmotoka egenda kujja mu maaso ga convoy yaffe kuyingiramu nga tetugimanyi nenga bamakinga sure balina kamera. Ekyo mba mukimaze n'emabega ewasemba twetaagayo emmotoka nga yeggalawo nga naye erina kamera nga yeggala emmotoka endala yonna ereme kuyingira mu convoy ya president nga naye erina kamera. Kino kiba kituyamba okwalatinga omuntu yenna ali mu convoy nti waliwo emmotoka eyagala okuyingira mu convoy yaffe, era kiba kituwa view n'okutegeeza bannaffe nti waliwo emmotoka eyagala okuyisa oba evuga obubi. Kiba kitegeeza nti emabega muggaddewo ku convoy yaffe weekoma mba mugiggadde eyaffe gye tulinako obuvunaanyizibwa. Nkiddamu convoy gye tulinako obuvunaanyizibwa va ku convoy z'abawisha abagira kuwabula convoy ze tulinako obuvunaanyizibwa nti mu maaso tuteeke emmotoka fungua barabara nga kweri ng'erina kamera n'emabega ebeera emmotoka ng'eggala convoy yaffe weekoma ng'era ne mukwata bifaananyi nga temukkiriza mmotoka yonna kwenyiga mu convoy eyo wakati nga oba emmotoka yonna eyeekiisemu nga yingiddemu muyimirize omuntu oyo atunyonyole ki ekimuleesemu era mu convoy aveemu, kubanga ekyo kyateeka era constitutional right yaffe okwewala bano kyebaagala okupulaninga okoozinga accident ng'emwakirabye. So njagadde mutegeere ekintu ekyo, mutegeere bulungi nnyo kuba bano baagala kukozesa accident okugjawo ekintu ekyo na kyebaagala okukola. So Mr. President video enamba gyeri ngitadde ku YouTube, ku Facebook ne ku TikTok eri. So ekyo nkiwadde bulungi nnyo mukitegeere. Mulina okuliko abagezi bangi nnyo. Kati atugambye kino atuwadde solution kikyo solution ngikuwadde era otegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo ayagala more details ku security alert gyempadde gyeri ku mitimbagano. Tetugenda kulwawo, tuvuddewo awo. Bwe tumala okuvaawo kati video etandise. Video etandise. Kati video mu kutandika tugenda gitandika tutya. Kansooke mbabuuse. Gwe wenna ayagala enkyukakyuka comrade munnange ngenda kusaba togeza n'obuukira diversion yonna ecreating the state. Ndabyeko kino ekikazi kihaja tekimalaaya ne hajo oli gwe bagamba nti yakwata abaana be nga batandiza okuzza kisitoola ekyo. Nkusaba comrade tosharinga kintu ekyo tokihayipinga bagezaako kuzza kiboozibozi ekyo. Kati omukazi aze ne story mbu Haji yazzemu n'ankubira ayagala tusinkane mutudde mulaavu. Eyo diversion temugigendamu n'ebintu ebiramu byewale diversions nyingi. Kati kansooke mbabuuse wano katono nnyo, kansooke mbabuuse mala mbabuusa mutegeere kisookera ddala. Abasomye politics kati nga tubasomesa n'abadde bamuyize kati banyonyole. Kaadi ezagabiddwa ne kaadi zabadde kasengejja. Kaadi okugabibwa kabadde kasengejja okusengejjamu empulunguse endala. Lwaki gwe bataawadde kaadi ng'abadde ayagala nkyukakyuka yasigadde tannayogera kigambo n'ekimu? Gwe bataawadde kaadi nga yabadde ayagala enkyukakyuka yasigadde era teyogedde kigambo na kimu? Wabula gwe bamye kaadi n'atandika okupromotinga abantu kwekalakasa mu constituency ze
oyo teyabadde wankyuka yali akimye kadi lwaki nti gavumenti bwekyuka nga Kyagulanyi president gavumenti erina emirimu mingi nnyo erina baminisita erina ba RDC erina baambasada erina baki bonna erina abantu bangi mu ministry kiba kitegeeza nti gwe kadi yo batebagikuwa ntandika okuleekaana gwe focus yo ebadde yakufuna kadi ng'omulimu so si kukyusa ggwanga naye batebakuwadde kadi n'osigala ng'osupportinga ekibiina kiba kiti gavumenti bw'ekyuka mu mugenda okwokupayinga ebifo ebyo emirimu weegiri mingi nnyo kati ate afunye kadi n'aleekaana oyo tabadde wankyukakyuka abo ba state agents mukitegedde ate afunye kadi n'asigala oyo abadde ayagala nkyukakyuka ate afunye kadi n'aleekaana nga nakati bakyaleekaana abo badde ba state agents one President Kyagulanyi ajja kwetaaga abatone jeno ajja kwetaaga baminisita ajja kwetaaga abantu abakolamu okwokipanga gavumenti yonna n'ebifo byonna mu revenue mu kisigenda bamenyera baani abagenda okukolayo abagenda okukola bebantu abataweddwa kadi n'abala abafuuse loyo ku kibiina kati baana abatandise okupaapala babamye kadi ekigendera kyabwe kibadde kya kadi abo ba state agents mbuuza lwaki gula obwongo bwo n'amaaso waje basinze okuba Parapase nti bawadde kadi Parapase avuze nnyo Mityana ewali Joyce baagala emmanga eyo gurupu y'amayiga n'empuuga wakitegedde wewali Parapase kubanga basasudde abamawulire naye ng'era azanye ebintu ebyo BBS Telefina ne CBS jjukira buli muntu yenna abadde alwanyisa Kyagulanyi akadaala kebadde BBS ne CBS bw'oba otegedde bulungi ebadde CBS, BBS ne Natasha Broadcasting Service. Kyobola buli atafunye kadi nga batadde ssente mu bamawulire n'abantu okwekalakasa n'obwa ssente bakubise ebipande baleekaane zondoza state agents. Bonna ba state agent mukitegedde yensonga lwaki buli akuba Kyagulanyi yenna essaawa zino addukira ku CBS ne BBS ne Natasha Broadcasting Service kubanga ze channel za gavumenti zembaletementi zikikola mukitegedde bulungi nnyo. Mityana wali Parapase ewala Masaka waliyo Parapase baani abali Masaka era beebo tugenze mu Busiro East baani abali mu kwekalakaasa era beebo abantu ba DP block era bali mu kuleekaana ewala wonna abantu mbasirise era teboogera ne waaki ezo ewabadde enkwezenge wasinga okuleekaana kubanga bali abantu babadde batukoleramu abatukolera mu bulungi nnyo kati babajjeeyo mutegedde bulungi nnyo ewantu awo bwe mmala otegeerawo nenkubuuza lwaki buli alwanyisa Kyagulanyi akobekkereza Mengo lwaki buli alwanyisa Kyagulanyi akobekkereza ku Natasha Broadcasting Service kuba those are government institutions ezibadde zireera ba state agency nga mwemulowooza bategeera wa those are state institutions ezibadde sponsoring enkwezenge zaaki za gavumenti mukitegedde bulungi nnyo kati ekyo bwe tukimala nina kyesaagala mugwemu bakomre dache sagala mugwemu kyekiriwa mweke nnyini mwatandise olutalo lwammwe olw'okuba buli nkwezenge yonna eyammiddwa kadi era mwe balinyo balire ddala wabula kansooke nkusomesa ekintu kino kitegeere bambega tebafiira ku ddiba limu lwaki president bwe yawandiddwako eddusu Obuganda na kino soka kinyonye mukitegere wetwogerera essaawa zino mu revolution Obuganda bwawanzeko president eddusu wabula Mengo yo ekyalwana president Mengo that is a political wing Museveni gyakozesa so si Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Obuganda bwawanzeko president eddusu kati Mengo political wing ya NRM yo nesigala ng'ekyalwana Robert Kyagulanyi Center mukati ne Mengo enoonya wa weegenda okuddira mu muzannyo oluvannyuma lw'okuba agenti b'Mengo wonna bateeka wansi Mengo erina kukola ki erina bazannya muzannyo oguli trick nga temusobola gutegeera gweguluwa essaawa zino Ssaalonga Mulengejja ne gurupu ye tebasobola kugamba kuva nti kati wendoosinze kya Obuganda bwendoosinze Mengo wendoosinze Kyagulanyi ndo tebasobola information gye mwaweddeko dda emisana n'ejjo ntuufu Ssaalonga Mulengejja
mukama we Nyandwe Yosoferi ne Salimu Salimu mugamba baagala ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ne Nyandwe nga mwalaba ekya Kabaka w'Ettolo ne Wabusoga wala Ssaabasajja Kabaka bagabe tajja kibawa kubanga baagala kujjawo kiri eky'Obuganda okwenda osinga ni Kyagulanyi kati Mengo block political wing ya Museveni erina kyebazanya kyepunta nategeera kyekiruwa kyekino wano Mengo tekyasobola kwenda osinga muntu n'omu tekyavaako hadithi wabula Buganda evaako kyevaako hadithi kati bwe mwakubye akabinja kaabe konna n'omukayi wa wansi badde balina obbatega omuzannyo gweguluwa ani abadde atembeeta Mpuuga ani abadde atembeeta Beri Mwanika ani abadde atembeeta Sseggona Lubega ani abadde atembeeta Joyce Bagabimmanga ani abadde atembeeta ani Merikebo Dog Mbwatekamwa ow'Entebbe ani n'abala basemujju ŋŋanda ani abadde abatembeeta Mengo yennyini ng'eyita mu CBS ne BBC badde batembeeta kati essaawa zino olwokuba nti Buganda bwenda osinze Kyagulanyi bano banoonya relevance ani anoonya relevance ye Mayiga kiki yabakoledde kwekola ka video kano ka video kakoze ng'anoonya come back olw'ensonga ffe twamuggyako engalo twamukuba kati abadde anoonya come back ng'ayagala kweggyako already abantu bamwamaze okutta nga tebakyalina mugaso yabadde alina okukola ekintu kino okukwata abasajja baba takyalina value abasindike ku jirigiti yaaveeyo kati nga mulungi nti abalazi nti kati mulungi naye ategedde ensonga mwe temwategedde mulwawo okutegeera eno yabadde setup bakasobeza balina bannabyabufuzi abasaba kaadi z'ekibiina abasajja abo omukazi bw'amugaana ng'amugamba nti olekalangayo nga bw'olina mubi bannabyabufuzi bayayanira kaadi ez'ekibiina bwe basimama nga bagamba kaadi si kikulu kati eyo statement ye yakutte bakyaliwe bonna batakyalina value mu Buganda n'abassa ku jirikiti kati mwabalwamu omutono mwalowooza nti akasajja kakubibwa nako ababoneza mu ttaka no ye kuba bulobadde olwana Mpuuga n'olwana Sseggona n'okuba Merikebo Dog that is Mbwatekamwa ow'Entebbe n'okuba ne bagundi ba Beri Mwanika Mayiga yabadde addako enichu okumukuba kati ka group kona mwaka bino makateeka wansi naye abadde alina okwejjamu bali abateeka ku jirikiti yafuuke mulungi omu mukitegedde ekintu ekyo bali wona tebakyavaako hadithi mu Buganda kati yanoonya nkomyewo ntya mu bantu kwe kukwata bakyali abo n'abakuba layini ng'abasuula abejjako olwo bagenze nga Museveni wabadde akola abe yabakubye layini ng'abejjako yasigale ng'ali nyuto okitegedde kati mwenna naye mupostinze musisi no ono yabakubye political layini ng'akutte bakyali bona batakyaliko hadithi abatadde ku jirikiti ye yejjeeyo kati abataategedde mwenna ne muduma ne mugenda era kyoba sina postinga kuba nadde mbalaba nga mwenna bagenda batwala yoyo gwe bayita Salo nga mulengejja omwenyana watafiira ku ddiba limu kati yabadde abakutte layini mwenna mugendeko nze mutegedde bulungi nkyo nnyonnyodde bulungi awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo kankuzze wano weeks nga 2 mabega najja nenkuba Abbe Mukiibi nti state yamuwa ssente ne mugamba namuzibira theater wali ku Bati Valley ne mukuba bunnyo era n'anyooka tuzira ku sose zange ne mbagamba era mu kusooka bagenda ne Kawoya Mobile bagende wasali musale enamunkekeera mu kalulu kali akawedde ne bakola still bakyabikola kati waliwo omwami gwe mulaba bamuyita Muzeeyi Magala
Mzee Magala ina history mungi nnyo. Those are 80% history wabira mutuufu. Wabula ina line zaakubanga azizanyira government kubanga naye mukozi wa government mu ngeri y'omweme endala. Ye muntu w'amayiga era olumu yayagala okunnumbako ne mugamba gwe gonumba tomumanyi oyinza okuba onsinga emyaka. Niwe tuba tuzze mu kureasoninga ebintu ebiriwo kati n'ebibaddeyo bitonotono tojja kunsobola. Kati bwe wabadde ne Julius Wabizonto omwami ono najja ayisaawo layini nga layini ewaana Salimu Sale nti yayimirizaawo CBS yayimirizaawo n'Obuganda nti era kyayogera kyonna teryakiddamu era tumugende empola. Kati njagala okwata olupapula n'ekkalaamu mpandikira ebintu bino wansi nze bano abasajja mbeesobolera. Njagala akatambi kano ka ddakiika emu ne sekendisi 8 ndyoke nkukwatire Muzeeyi Magala muteeke mu kiraasi ategeere. Wulira bulungi nnyo. Era nze nkugamba ekigambo kino n'abanda babandabe singa teyali General Salimu Sale singa Mmengo teriiwo b'olukiiko lwonna olw'amagye olwa93 tebakkirizaako ku Bwakabaka bwa Buganda nga n'Omuganda omulamba Kano Sserwanga yabusimbira ekkuule era Obwakabaka bwa Buganda nawe bennyini bukimanyi tosobola kusinzira ku CBS n'ovuma Salimu Sale ne bakukkiriza ne pulogulaamu n'ogiddako. Kyekirungi kyokka kyemmanyi era ffe twalinga tuwulire mu Buganda Land Board nga bakugamba tulina n'osomesa enkola ya operation weresikali Wilson era ng'ekulirwa General Salimu Sale era nze Mmengo yewayo kusimba naye yennyini emanyi nti amaanyi gaayo gali mu Salimu Sale. Ekyo sikirumamu tekyetaaga na muntu nti ndi kyejjusa. Akugambye ng'akyakola mu Buganda Land Board. Ng'akyakola mu Buganda Land Board yali mu Kiwalabye Male n'abafere b'Emmengo. Ng'akyakola mu Buganda Land Board era baasomesanga nnyo abantu wealth creation eyani eya Salimu Sale. Njagala nziremu nkole statement eyo ndyoke mbagukuli omusajja ono. Wulira. Era nze nkugamba ekigambo kino n'abanda babandabe singa teyali General Salimu Sale singa Mmengo teriiwo b'olukiiko lwonna olw'amagye olwa93 tebakkirizaako ku Bwakabaka bwa Buganda nga n'Omuganda omulamba Kano Sserwanga yabusimbira ekkuule era Obwakabaka bwa Buganda nawe bennyini bukimanyi tosobola kusinzira ku CBS n'ovuma Salimu Sale ne bakukkiriza ne pulogulaamu n'ogiddako. Kyekirungi kyokka kyemmanyi era ffe twalinga tuwulire mu Buganda Land Board nga bakugamba tulina n'osomesa enkola ya operation weresikali Wilson era ng'ekulirwa General Salimu Sale era nze Mmengo yewayo kusimba naye yennyini emanyi nti amaanyi gaayo gali mu Salimu Sale. Ekyo sikirumamu tekyetaaga na muntu nti ndi kyejjusa. Kati akatambi katandise kavudde ku kwanjula katandise. Muzeeyi Magala nkulamusizza nnyo kansubire nti oli bulungi amannya nze Lumbuye. Emyaka nsinga obukulu siri muzzukulu okubanga jjajjange namuziika Mityana Kiwambya Ttanda eri akusinga emyaka. Omali bagamba ne gwozadde kubira engoma n'ozina kati kamala okukubira nankasa weesibe essanja kubanga olabika olimu olusezisezi. Weesibe essanja ozine kati kansoke nkuzze mu layini Muzeeyi Magala kansoke nkutegeeze era ompulirize bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri ng'akyali Ssaabataka ng'era ali mu ggwanga lya Bungereza. Abataka baali basigadde ssaako n'Abaganda abaali basigadde mu Buganda be baamunoonya nga baagala boogere n'Ennyandi Esofeeri olutalo gwe lwali lulemye. Nnyandi Esofeeri ng'olutalo lumulemye
era bwe bajja ne basinkana Ssaabasajja Kabaka n'omusinkanya Museveni endagaano yakolebwa wakati wa Nnyandi Yoseferiti Bahabulwa ne Ssaabataka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri nga tekuliko generali n'omu genna ow'amagye ga Museveni yaliko. Endagaano yali wakati wa Ssaabataka ebiseera ebyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri ne Yoweri Tibahabulwa Lutabayisirwa Muzeeyi Kyansi Nsanga Bisibe taliko generali wadde n'omu kubanga bajenerali bonna boyogerako baali useless idiots tewali yali abamanyi okulya bulungi nnyo. Era mu ndagaano eyo yaliko okuzza ebyaffe ebya Buganda n'Obwakabaka bwa Buganda okuddawo okulya bulungi nnyo. Yesongola ki Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka mu biseera ebyo yasituka n'ajja mu Buganda n'agamba abantu be nti okusinziira ku byetukkiriziganyizza ne Museveni bannange tulwane muweeyo abaana n'emmere n'ensimbi tulwane olutalo luggwe. Abasajja Abaganda n'abakyala Abaganda baawaayo abaana baabwe ne bawaayo ensimbi enkalu n'emmere n'okubega n'okukuuma abasirikale ba Museveni olutalo lukwajja mpaka lwe lwaggwa. Bwe waggwa endagaano yalina okubeera mu nkola. Bwe baatuula eggulu bajjeno bonna nga tebeekutuddeemu bonna nga ne gwoyogeddeko mwali bagamba tetusobola kukkiriza kuzzawo Bwakabaka bwa Buganda. Muzeeyi Magala bajjeno bonna nga tebeekutuddeemu nga ne gwogambye kwali Salimu Sale bagamba tebakkiriziganyira kuzza Bwakabaka bwa Buganda. Nkusomesa ne gwozadde akubira engalo akubira engoma n'ozina. Nnyandi Yoseferiti okuba nti yali top leader n'abagamba nakola endagaano ne Mutebi sisobola gimenya kuba gye tulaga tetunnamanyaayo. Obwakabaka butuluzzeewo nja kumanya nti bwe ngenda okukola ki obukwasaganya. Obwakabaka kwe kuddawo naye nga bonna ne Salimu Sale yagandiraku. Saagala Muzeeyi Magala oddemu kubuzaabuza bantu. Abamagye boyogerako abamu bakyaliwo abalala baafa. Genda obuuza abantu abamanyi endagaano yakolebwa mu eggulu tekuli jeno n'omu ya sekondinga Bwakabaka kuddawo bonna. Kati kankunyonyola kitegeere. Tekuli jeno ya sekondinga Bwakabaka kuddawo okwali Abaganda, Abanyarwanda n'Abanyankole n'abalala tebakkiriza Bwakabaka Buganda kuddawo. Wabula Nnyandi abagamba nti endagaano gye nnakola nino kuba gye tulaga tetukola ki tetumanyiyo. Ye nakkiriza ng'omuntu kuba yali top leader ne buddawo. Kati Muzeeyi Magala osobola okubuulira Obuganda nga buddawo mu 1993 mukama wo General Salimu Sale kiki yakola mu kuzza Bwakabaka wa Buganda nga buddizibwa mu 1993. Osobola okubuulira Buganda era mu kubuzaawo omukolo yagwetabamu nedda. Yawaayo wadde omule gw'ensimbi nedda. Ye kennyini physically yaliwo nti nedda. Kati oŋŋamba otya jeno mu jeno yekka eyakkiriza okuzza Obwakabaka nga n'olunaku lwe babuzaawo teyaliiwo teyajja teyasonda wadde 10 gwe n'oŋŋamba nti yabuzaawo. Mukulu Muzeeyi Magala weetereeze eyo longo information tugende ku kirala. Mu 1994 nga batuddiza Obwakabaka nga tuddiza olubiri lw'Emmengo era y'omu ku baali b'opposing olubiri okuddayo. Nnyandi nabagamba ŋŋendera ku ndagaano gye nakola olubiri ne lukola ki ne lutuddizibwa. Nnyandi kokola statement egamba nti Obote yakola by'okukola ky'okulumba Bwakabaka Buganda okulumba Mmengo nze nja kukozesa Baganda bennyini okusuula Obwakabaka Buganda kati sekye simanyi oba gwe omu ku bo ekyo sitegeera. Kati Muzeeyi Magala wano wenkubuuliza osobola otuleeterayo ekifaananyi kyonna Salimu Sale ng'ali Mmengo nga yeenaanisa omuteganswera ku mukolo gwonna? Osobola otuleeta ekifaananyi kyonna nga Salimu Sale ali ku mukolo gwa Buganda? Ne ku mbaga Ssaabasajja Kabaka yakuba Najjinda Luswata Salimu Sale yaliko. Njagala ondeetere ekifaananyi kyonna Salimu Sale nga bazze Obwakabaka waali
obanga zemme ngoyina niso mutega answera nekizibawo nga wali taliwo kati muzeyi bemba muli sente za mwe okusiruwaza abaganda abasirisiro batakyalina magezi tetuli mu group eyo emyaka gyolina otandise okulimba n'okubuzaabuza eggwanga njagala tekifana kimu nga Salimu Sale ku mukuzi Obuganda wali nga ye yambadde omutega answera ayambadde ekizibawo ku mukolo gwonna nakati kalenti ngali Mengo Ukitegede Muzeyi Magala emyaka gyo tegikufuula nti omuntu okukusukira tokyasobola kutegeera nsonga ku myaka gye nnina nzege siri muzzukulu naye nkubuulira amazima Salimu Sale tayagalangako Buganda era tabwagalangako ne mu mission yaleeta Ssaabasajja Kabaka gwe kennyini wajja n'okola vidiyo ng'onnomba byakomekereza luddawa ani yafuuka omutuufu kulasi sinze era nga mukolera mayiga nga mwagala Ssaabasajja Kabaka akisa omukono munga nga amaze omuwa obutwa abasalimu Sale bennyini bw'ogamba kati muzeyi temuddamu kulimba bantu wano genda obuuza abantu abakulu ku kyalo k'okulidde omanyi tulina eŋŋombe egamba nti abantu ambeebuzaabuza nga bafuka banaaba bamala okwebuzaabuza ng'ensonga bazitegedde entuufu batandika okwemulugunya nga Ssekkoko enywedde amazzi amanabemu ku kyalo kwekulidde kati gw'omu ku bo Salimu Sale bajjene tokuli ayagala Bwakabaka kuddawo era Salimu Sale y'omu kubagamba tekisoboka nyanda bagamba bujja kudda okubanga nze nabuzaawo okitegedde ku myaka gy'olina njagadde nkuteeke mu kakunizo ko by'okusomesa obitegedde ondeta ekifane bufaananyi nga Salimu Sale ali Mengo yena niso mutega nswera n'ekizibawo ng'ali mu Mengo oba ku mukolo gwonna ogwa Buganda ogubaddewo kyangabuze mu 93 nga weeguli wakola voucher nga asasudde ssente ziyamba ku Bwakabaka Buganda ozireete awo tovuddewo kakwatireko n'embuzi endala mu nkola y'emu ey'okutinkula akabano n'abasajja amanyiira nga basinga n'empisi okuweweta ekkundi mwalabyeko Munyarwanda w'Emijaaba yeeyita Ssemujju Nganda ng'ajereegerera Abaganda naye mbusandi wadde Ssegirinya kaadi era nze kansala tanveetinga mukulu constituency gy'okiikira y'abaki y'Abaganda nga n'embuga enkulu eza Buganda ezimu eziri basanyawo embuga ya musajja mukulu Omusambwa Namboole wakolawo ki ate nga wali ttiimu y'emu basanyizawo Bukasa yonna nga wooli tolina kyonyega kati njala kubuuza gwe yeeyita Nganda Ssemujju omusajja yeeyita Omuganda njagala ntira ekifaananyi eki ng'oli ku mukolo gwa Buganda obanga yote mu kintu kyonna ekya Buganda nga bwe kiri ku nsereko njagala ntira ekifaananyi ng'oli ku mukolo gwa Buganda nga weenaanise oyinza okuba mwe mutuulere mwekwekako oyinza okuba nga okinenga bibirikale toyagalangako Buganda era tobwagalako olinga nsireko naye nga Mengo mujja nga mugobye abaana ba Buganda mwe ne mujja Abanyarwanda nga mwebuzaabuza naye nga constituency gy'okiikira mwabaddemu embuga za Buganda enkulu zonna zaasaanyaawo nga tovuddeyo okukola ki kwogera omuli mwalo gwe Bukasa abantu bonna mu bitundu ebyo Omusambwa Namboole embuga ne bagisaawo nga tovuddeyo wadde okwogera mukulu njala tegeeza public nti n'ebyobugagga Anita Amongi byalina mu kira byonna bibalowooza nti bibyo ezo ssente za Anita Amongi gwekikeesi gwatereka tukutegedde bulungi era tukumanyi bulungi njala kugamba na kino ekigambo kitegere bulungi nnyo bwe mutuuleyo gye munywera bbiya wammwe ne mugamba nti mwasoma nakugambye proving abantu oleete ebiwandiiko byo ebikulaga nti oli extraordinary mu by'okusoma okusinga banna abali mu parliament tobirina oli news reporter that is your professional news reporter oba news vendor byonna bifaanagana oli news reporter yesobola kiwandika nga articles mu Observer oli news reporter
oli news reporter kati botandika okumanyira abantu akubakumanyi kuba bakulira oyogera ne baluza nti otegeera nnyo no eyo arrogance ya moyaka ne banyarwanda okumanyira buli musanze buloko mwafuna platform osobola okwogera Luganda n'okujiregerera n'okusika ennyindo ng'atadde obugolo mannyo ng'olowooza mbu otegeera nze kansala tavetinga oyina buyigirize ki Segirinya gomanyira omugenzi alla muumuze mirembe mu myezi ena yakola byetasobodde kukola myaka 15 Walukaga goyagala okuyisamu amaso kuba bammimbega kadi Walukaga tosobola kuyimira na Walukaga tosobola gwengo jeko kulitisazinga mukama Museveni ne mukazi we Janet tewali kira assignment yolina assignment ya kwogera kuba bibakuwa tosobola kubina ku nebega magezi mazali on articulating issues national matters tosobola kubina ku Walukaga byayimbye mu nyimba it's enough message to prove you are stupid uli musiru nnyo omuntu ayimba oluyimba ne lugenda do crossing a border za Uganda lugenda ibweru wegwanga gwe kiche wali wandise ne crossing a border nakugamba ekintu kimu ndeeterayo bill yote bolinga mu parliament ngeyamba bana Uganda ngeyamba n'abekira teriyo somolekerawo okujeregerera abantu nga nfundikira akatundu ako tugende ku information mu Uganda betuyita abantu abasoma nazzi kuno nga bagamba nti gundi yasomera Buddo King's College gundi yasomera Namagunga gundi yasomera Kisubi gundi yasomera Mwiri gundi yasomera Ntale be abantu abayogeranga nti basoma naye gali tosobola kwogera amasomero gye wasomero ganti wasoma gwe kikiyogerako era kyovola nti amasomero nga Buddo gayinanga ebifo bayitanga Buddonians abasomero gye basinkana kubanga doza land friend mwe musomedde munakyekoledde primary school nakyekoledde primary school twajja tuli Mbuzi secondary school Manafa Galozi ze musomeddemu ne mugamba mumanyi okusoma okuba nti musobola okwogera Oluzungu n'okuwandikawo articles n'ogamba otegeera edda gye buvuddeko ng'abantu abalina okwogera nti baasoma ne batabaddamu Buddo Mwiri Nabisunsa gala masomero agali no Ntale nga bwe boogera teriyayogera buli omu asirika ne kati mmwe gala amasomero ge musomeddemu gano ngana terina amanyi diguli yo tuwamanyi nabo boyina diguli mawulu batogirina ngenga empapula zakugattirira kati gojjo lekalira abantu mbu ati nekina kankivuga bati bolirola omuntu yenna nga akozesa olulimi olujeregerera wano talina bolirola omuntu nga ayina olulimi olujeregerera wano talina lwaki talina omuntu yenna nga asobola public debate oba okwogera n'abantu nga bawanyisiganya ebirowoozo nga tanyize tayombye ye muntu ategeera omuntu atandika obutagala kuwanyisiganya ebirowoozo ye nga ajerega oyo aba tategeera abasinga obungi bali temanyi nti Segona tategeera lwaki nakugaba oyagala okutegeera abantu tebategeera kasita omunyiza agenda kwogera ebigambo oti n'okutya nno yabadde ategeera ng'olyoka otegeera ti bano abantu bategeererako ddala bonna beebo kati mukitegedde bulungi nnyo okuva n'olwaleero tebangayo omuntu akutiisa kwaba MP abeefula nti ba intellectuals they are intellectuals in their houses when they are in bed with their wives not in public in Chidam the so-called intellectuals in Uganda in Uganda currently they are intellectuals when they are in bed with their wives nga bali mbulide bakyala babe babera ba intellectual but ibajja mu public bafuuka kisekererwa njera kubuza semu junganda abakulonda bali selective nti balina degree mbali ngati okiikirira omuntu atasoma de P1 or B as long as it is national identification ali eligible okulonda bakulonda bobanga toyina category y'abantu specific anti bano bebanonda mu kiranti bano basoma banange then zip up. You represent those people who even didn't attend any class in their entire life bakulonda.
by intellectual tebava mbisakati. The same applies to Segona. Segona, you own nobody in that constituency. And you represent uneducated people in that constituency. The Molina specific people in the level of education namwe bibaba tebaliyo. Kitegeza, you have to respect those people. Buliwo mu mukulembeze inanga ayagala ku challenge nga oba ovumye bali bantu ate bayina following nene nnyo gye bali present kasonga teyasoma tayina grade. Kitegeeza ovumidde ddala bali abalonzi abakulonda guno wefulambo oyina grade okitegedde. Tuvuddewo otegedde bulungi nnyo. Alright. Doza zine ensonga zonzi maliriza ezaabo. Kale katugende ku nsonga endala. Olunaku lwajjo ekibiina kya National Reverse Movement oba National Reverse Movement kyagambye mukama wakyo Nyando Esoferi ayimiriza campaign olw'okuba nti ayina emirimu gy'agenda okukola saako n'okusinkana abakungu kuva mu nsi z'ebweru. Boy wange tebakulya wadde 10 Nyando etayina muntu n'omu gwagenda kusinkana. Mpuliriza. Omuntu yenna ka staff ka presidential candidate. Programu ze zonna ez'okusinkana abantu zisibwako until further notice.